أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلينا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. محمد بن عبد الله أفضل صلوات الله وسلامه وبركاتنا عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالق. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أخيرا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yeyeka atendebwa n'amatendo nga malungi ebbanga lyonna, amajjuvu agatali mbukendeevu. Allah subhanahu wa ta'ala yeyatutonda era yatugabirira. Allah subhanahu wa ta'ala yagwanidde era yasaanidde okubeera nga asinzibwa. Mu nsi bingi ebisinzibwa ebitali ye, naye bonna ababisinza mwana wattu kye bakola kikyamu, era senga banaafiira ku nkola eyo Allah subhanahu wa ta'ala wakubeera nga abavunaana. Wabula bonna abasinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bamusinza yekka bali ku kkubo ery'okuwona. Atugamba omu ku bamanyi ayitibwa Imam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, yagamba nti ahlu tawhid, abantu abeekutte ku tawhid, abantu abeekutte kusinza Allah nga bamusinza yekka, tebasamira, tebeeraguza, tebanonooza birala, tebanoonyeza mikisa mwana wattu eitha eri abantu oba eri ebimu ku bitonde bya Allah. Kubanga eri abantu nga mwana wattu bagenda ne banoonya emikisa nga bagenda ku nsozi, bagenda ku nnyanja, bagenda ku miti egy'enjawulo oba ebibira ebyenjawulo nga banoonya mikisa. Wabula bo abaddu abasinza Allah bateekeddwa okubanga emikisa n'okunoonya okutaasibwa oba okuwonyezebwa bakunoonya eri Allah subhanahu wa ta'ala. So Imaamu atugamba nti ahlu tawhid, abantu abeekutte ku tawhid, hum ahlu saada, be bannanyini mirembe, be bannanyini kwesiima nga balina essanyu eritaggwaawo. Kitegeeza buvunaanyizibwa bubwo okufaayo okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno nkikujjukiza okwawula Allah
Allah kyabbeeyi era okwawula Allah subhanahu wa ta'ala kikulu. Bw'asaala essala asiibako asaddaaka aliko ebirungi byonna by'okola mwana wattu Allah okubikkiriza n'okubisiima oteekeddwa okubanga oli musiraamu so saafaanana abasiraamu kubanga kathiira minannaasi bangi mbantu alladhina yad'una al-islam abasigala beekakasaako obusiraamu taga nti nze ndi musiraamu era ng'omulaba erinnya masha Allah ye Sharifa ye Fatima ye Zainab oba n'omusango omulala nga mwana wattu ye Abdallah n'omusango omulala ye Sulaiman naye era n'enkofiira agirina ne tayito nga agirina ajati oba haji naye nga musamize naye nga akyeraguza naye nga akyagatta ku Allah oyo nno kakole hijja mmeka kasiibe ebisibo bimeka kasaale sola mmeka Allah subhanahu wa ta'ala tajja kubanga mwana wattu akkiriza byakola maadhalika nga ne kunaku lw'enkomero tagenda kubeera mu abo Allah bagenda okusonyiwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yes kimanyiddwa era kinywevu kikakafu ku ye Allah muyitibwa kubanga asonyiwa naye zambi Allah lye yalondayo n'alaga tagenda sonyiwa alikola Allah yagamba nti inna Allaha la yaghfir an yushraka bi Allah siwa kusonyiwa muntu yenna mugattako muntu yenna asamira muntu yenna yeeraguza Allah siwa kumusonyiwa yagamba nti wa yaghfir ma duna dhalika naye Allah alisonyiwa yenna alikola ekitali ekyo naye yagamba nti liman yasha kwoyo gwaliba ayagadde segeeza nti ezambi Allah lyalaze nti tasonyiwa nnyiniryo omuddu akyalikola aweebwa amagezi mwana wattu alikomya olwaleero era akole tawuba akomewo eri Allah subhanahu wa ta'ala ave ku bushiriku akomewo akkirize Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ekyokuleka obushiriku kyekigenda okumutuusa eri Allah we nga amusiimye amma wabula ekyokuwangalira ku mbeera ey'okubeera nti yeeraguza embeera y'okubeera nti akyasamira eryekkubo terimutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mwana wattu amusiimye hadha al-amr eyo nno nsonga nkulu ngwanidde era kinkakatako okubeera nga njejjukiza wamu nammwe okubanga njibajjukiza era ne mbasaba buli yenna alina mukwano gwe naawe omujjukize omugambe nti abanga okwawula Allah owange tawhidi okwawula Allah kyekikulu omuzadde otuuze ku baana obagambe nti abange musinze Allah yekka temugattangako omukyalo otuuze bbaawo so n'omwami naye akole bw'atyo kubanga eno nsonga nkulu nnyo senga onoofiira ku busiraamu mwana wattu manya nti ojja kuba weesiimye kubanga weewali ekkubo ery'okwesiima. Ensonga ey'okubiri mbajjukiza okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye twogera ne mu bikolwa bye tukola ebikolwa byaffe bisaana ddala okulaga nti tutya Allah n'ebigambo tusaanidde okubanga ddala bye twogera biraga nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala naye olwaleero embeera zaffe zeewuunyisa mbeera zaffe si nnyangu osanga omuvubuka omusiraamu nga kubawo eggambo era toli musiraamu era ti ate kyeki ekyo nekitegeeza ki omusiraamu yetayogera la ilaha illallah nga bakwewuunya olw'ekigambo ky'oyogedde kiseeza nti tekirimu kutya Allah yogera ebigambo ddala ebiraga nti otya Allah subhanahu wa ta'ala oleme kumukkola oleme kuba buli by'osanze weegendereze obeeremu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala musaba Allah subhanahu wa ta'ala akitwanguyize era akitugondeze era tuteekemu abo abamutya kubanga era abatya Allah be b'okwesiima be bagenda okubeera nga bawona tumusaba Allah seebyengera bino okusaasira kwe ku mbaka we era nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wasallama gwe yatutumira era gwe yatusindikira nga kyakusaasira eri ebitonde akawungeezi kaffe bwe kati tusaba Allah subhanahu wa ta'ala katuteremu omukisa atuwe okubanga tulongoosa manyi era kino ntero kiddiŋŋana nti eriyo akawungeezi akalituuka nga mu butuufu oba oliawo nva kuziikibwa oba gwampuliriza ng'ova kuziikibwa naye weebuuze kikyokulembeza kikyokoleredde olunaku mwana wattu olw'enkya twongera okusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire mukadde waffe Sheikh Ismail Ankata waliwo masjidi emu muyabeeranga era balaba vidiyo ze mutera okukalaba ku TikTok ng'atudde wansi bwe bati mwakalabako ng'atudde awo eddaasa abadde yali agirina nga yabaada subuhi ng'olumala okusaasala tu subuhi masjidi eyo nga mwana wattu akola ki asomesa waliwo ekituuti naye ng'era omulaba olumu ekituuti akiva nako n'atuula wansi awo n'abaako byagamba abasiraamu naye ebimu ku ebyo yagaa nti mu bye neeraliikiriza kale omuntu abeeraawo naye ng'osigazaayo ennaku ntono nga subhanallah yabyogeranga bw'atyo saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amusaasira era amusonyiwe darusu yaffe ey'olwaleero nsaba leero
oba oliawo nkozeseeyo eddakiika aga 3 oluvannyuma lw'okwaziina eddakiika esigadde zijja kuba zammwe nga tulaba bye tuyizeemu oba bye mubuuza bwe tunaaba tubimanyi tugezeeko kubanga twegesa nabyo. Seddakiika ezo ezibulayo okuwera essaawa 2 ze zange ezinaasigalawo zijja kuba zammwe. Ensonga esooka mu ddiiro ntera obbagamba nga nange bwe neegamba nti ekikwatagana ku ssala oba okuyiga essala musomo mugazi gw'otagenda kusoma otuuke mwana wattu ogambe nti kati nze nakola ki, nze nagumalayo byonna nabimala ebyesswala. Nedda, esswala omuntu asomako n'abaako watuuse n'akomaawo, n'omulala najja n'asomako naye n'akomaawo. Kati tugenda gisoma eggweeyo, wabula okubirizibwa buli kaseera okubaako ky'oyongera okuyiga ku ssala, okubaako ky'otereeza mu ssalayo. Eno hadithi yeguddewo darusu yaffe biidhinillahi ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku kigambo ky'essala mu kusaala okwaffe yagamba nti amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Alayhi salatu wassalam yagamba nti amma yakhsha alladhi, omu kummwe oba oyo tafunamu kutya. Amma yakhsha, tatya. Ani oyo alladhi yarfa'u ra'sahu, oyo yenna asitula omutwe gwe, asitula omutwe gwe qabla al-imam, nga imamu tannakola ki, tannasitula mutwe gwe, tatya. Baba nontera obbalabako mulimu omusiraamu ng'esswala ye alina supiidi etagambika. Tuli mu jamaa tusaala amabega wa imamu, ono imamu ye driver y'aba atuvuga. Era alayhi salatu wassalam tuwana amateeka agatufuga bwe tubanga tusaalidde emabega wa imamu. Yagamba nti idha kabbala, imamu bw'aba agambye atya, hadithi etandika egamba nti innama ju'ila al-imam liyutamma bihi, imamu yateekebwawo okubanga ajjuliriza esswala eno, ekyokubiri n'okugobererwa. Naye alayhi salatu wassalam yagamba nti idha kabbala, imamu bw'agamba nti Allahu akbar fakabbir, tukole tutya, naffe tubeeremu abeeta takbira, naffe tumugoberere. Wabula tetuvuganya muvuganye, twewe kye bayita okuvuganya imamu, ate n'ekirala twewale n'okukeerewa ennyo ku imamu kubanga nabo weebali. Tuteekeddwa okubanga tuli wakati, tetulwawo nnyo era tudduka misinde gigenze wala. Omuntu atuuke n'okusooka imamu mwana wattu ku kiyungo. Kati alayhi salatu wassalam hadithi eno agamba nti amma yakhsha, oyo tatya alladhi yarfa'u ra'sahu, oyo asitula omutwe gwe qabla al-imam, nga imamu tannakola ki, tannaba kusitula mutwe gwe, ayyuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar, okubeera nga Allah akyusa omutwe gwe agufuula ogwaki. Himaru kyeki tetugimanyi. Himaru engamiya oba endogoyi, ekimu ku bibiri. Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga addira omuki, omutwe gwona asooka imamu, okubanga ye yasooka tatidde, Allah kubeera nga akyusa omutwe gwe, kitegeeza nti kyakabenje era kibonerezo ekiweebwa omuntu oyo asookani, asooka imamu. Kitegeeza twegendereze era tubeere nga tukyewala ekyokubeera nti mwana wattu twanguyirira. Kitegerekese ekyo. Tukatereeza ababadde bakakola tutereeze, abadde tokikola mwana wattu oteekwa okuba nga mwana wattu okola ki, nga mwana wattu okyewala, kubanga omuntu okubanga oyanguwa n'osooka imamu ku kiyungo oba n'omusooka okuva ku kiyungo ekyo nga tannakivaako, mwana wattu ekyo ky'oba okoze kiyitibwa mukhalafatul imam, okwawukana ku imamu, ate nga tokola otya, tokkirizibwa kubeera nga mwana wattu okola ki, okikola. Omuntu oyo gw'olaba atera okwanguwa ennyo ku imamu, ate bw'abeera mu yiye sola kisukka, ne mu yiye omusanga era alina speed etakola ki, etagambika. Naye tufuna okutya nti omuntu ono afunye ddi al-khushu' fi ssala, obutebenkevu mu ssala, kuba essala yeteekwa okubaamu obutebenkevu. Ogambe nti Allahu akbar, bw'omala osome edduwa bulungi eggulawo essala, osome al-Fatiha yo bulungi, ogoberezeeko essala, naye nga ogoberezeeko essula yonna gy'oba okoze otya, gy'oba osobodde, bikulli tadabburi wa tafakkul, ng'essula eyo mwana wattu gy'osoma ogisoma mu ngeri ey'okwegendereza. Bw'oba osomye ku sura eyitibwa al-mu'minuuna, Allah subhanahu wa ta'ala entandikwa yaayo yagamba nti qad aflaha al-mu'minuun, Allah ga nti bakoze eki, beesiimye abaddu abakkiriza Allah. Naye Allah alaga ebibaleetera okwesiima, yatandika na ssala n'aga nti alladhiina hum fi salatihim
khashi'un bebabeera mu ssala zaabwe basala essala zaabwe naye nga baki batebenkevu kitegeeza nti obutebenkevu mu ssala abange bwetaagisa yosobola kimulaba nti omusiraamu ng'onooyingira essala osooka n'ojjawo byonna ebigenda okukusuuza okukola ki okutebenkera mu ssala era hadithi eno nayo nali nkibagambyeko tutera okiddiŋŋana nti senga olaba hadith alayhi salatu wasallam tugamba la salata tewaliwo ki sala bihadarati at-ta'am wala alladhi yudafi'uhu al-akhbathan yagamba nti tetuleeta mmere kaseera kati emmere ne swala senga ebezze la salata tuteekawo swala mmere tuli awo tutudde ku mukolo tukubaganya bale tusooka tulya mmere oba tusaale tusooka mmere alezo tusama watu yatugamba tusooka kulya ki mmere eveewo ne bw'obeera ng'obadde omu oli n'oli otumiza emmere wakatandika okugirya eno omwaza ti Allahu akbar n'akima essala agusigala ng'olya ki olya emmere yo kyekituufu ku ggwe kubanga ogenda kuyingira mu ssala ng'obutebenkevu bukoze eki bugenze bannange Allah kyeyateeka mu mmere Allah yakimanyi emmere ekyusa abantu olaba omuntu gw'obadde omanyi nabagamba nti olaba hata ne ku mikolo bateekako abantu nga bakambwe abeera mu department y'emmere tewaba bakusaaga sama omusajja nga alina akanudde eriiso bw'aba mukazi ayomba emmere etabulira ddala abantu kakitegeeza nti olw'okuba kigenda tujjako emirembe oyinza okuyingira essala tife tusaale nemwe n'owulira nti emmere bagimalawo ate onoga ti tunasanga kamere njala yatulumye dda olaba obutebenkevu obugenze so alayhi salatu wassalam n'atugamba nti emmere bw'ebangezze n'ekyokulya n'essala tusooke tulye emmere tuyingire muki mu ssala nga tutebenkedde ese bulungi naye ebintu bingi abantu nga mwana wattu tubyewala ebigenda tuteeta obutebenkevu era alayhi salatu wassalam mu ngeri y'okufuna obutebenkevu mu ssala n'atugaana okujja eri essala nga tudduka n'atugamba nti omanga mujje eri essala mujje wa alaikum bisakina nga mukoze eki nga mutebenkedde nga mulina emirembe kyava atugamba nti fama adaraktum fasallu kyeba musanzeeko imaamu nga kyoba osanze ku ssala ya imaamu ng'asaaza kyoba osaala nabo naga nti wama faatakum ate ekiba kibayiseeko fa atimu mukole eki mukijjuze naye nga temuzze nga mudduka kikyatwewaza mu kudduka ogenda kuyingira mu ssala nga mwana wa towekeera Allahu akbar tonnatebenkera tolina mirembo zodduka kitegeeza nti okudduka kwewale tambula mu ntambula mwana wattu eya bulijjo tojja nga mwana wattu odduka ebyo nno bye bitonotono byentadde ku kigambo ky'essala abange tufeeyo okutebenkera mu ssala zaffe n'okwewala okubeera nga tukulembera imaamu ku kiyungo kyonna yadde okumusooka okukivaako imaamu yabeera driver waffe yakola ki yatuvuga olaba tutula mu mmotoka tolinaayo yadde toyinza sooka driver mu maaso era driver g'otula butuuzi gyaweta gy'olaga bw'ayimira nga lwaki oyimiridde ba bw'ayimira nga naawe oyimirire namwe muyimiridde so tugezeeko okugoberera imaamu mu ngoberera mwana wattu entuufu ennyongereza tetera kuba ntono tutambula n'omusomo gugamba gutya musiraamu barakallahu fika ebintu ebyakola ki ebyaziyizibwa twakalabako bimeka aji gotero tujjukiza 12 wala 12 temuli wala naam twali ku kye 12 twagala nti omusomo gugamba umurun walada annahyu anha wa an fi'liha ezimu ku nsonga ezajjirako okuziyizibwa obanga zigaanibwa n'okubeera nga tukola ki nga tuzikola twalaba ebintu ebiwerera ddala olwe tuli ku kya 12 tetwakimala twakitandikako ne twakimalaayo kyekiyitibwa kitya al-ghiba okugeya kola ki okugeya kyeki musiraamu sijja kukuleka kale kangira nkuleka ngendekeewo ono okugeya kyeki kwogera ku muntu ekintu akigenda kumunyiiza waliwo atuwa ansa esingakaawo gw'okugeya okumanyi nga kimuganda wange n'ogitambuza olwo lugambo kale
barakallahu fikum. Al-ghiba kibaito okugeya twakiraba bulungi okuva mu hadithi y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yabuuza basahaba be n'abagamba nti ataderuna mal ghiba, mumanyi kiki ekiyitibwa okugeya? Ne bamugamba nti Allahu wa rasuluhu alam, nti Allah n'omubaka yakube bakola ki? Be bamanyi. Kyava bagamba nti al-ghiba ekiyitibwa okugeya dhikiruka akhaka, kuba kwogera ku muganda wo bima yakra, nga nekyo mwogerako akola atya? Kitamwa nga kikyawa takyagala. Kwe kwogera ku muganda we ekintu nga nekyomwogerako akitamwa obanga kimunyiiza, ng'ono bwagambye nga takyagala. Bw'aba kiwulidde nti gundi yakwogeddeko kino, takola ki? Tasanyuka nga kimunyiiza. Kati bw'amala obagamba bw'atyo alayhi salatu wassalam, basahaba bamubuuza ekibuuzo ne bamugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul, olaba otya in kana fihi ma taqul, olaba otya nga kyemmugamba bw'atyo bw'akola atya? Bw'ali kyemmwogeddeko olaba otya ya Rasulallah nga kyenjogedde ku muganda wange bw'atyo ddala bw'ali? Kyava agamba alayhi salatu wassalam n'agamba nti in kana fihi ma taqul, bwe kibanga ddala bw'okoze otya bw'okyogedde ku ye nga bw'atyo bw'ali, yagamba nti faqad ightabtahu, yagamba nti kyebayita okukola ki? Kyebayita okugeeza ddala. Okugeya kitegeeza nti ageya ayogerera ddala exactly omuntu ekyo kyakola atya? Kyali mumpi nga ddala mumpi, muwanvu alinga lusolobyo nga ddala katono simaya mutono nga ki? Bamanyi okugeraageranya ng'olusubi, ajagee ng'olusubi, mutono ng'olusubi. Naatu balina ebigambo naga nti muddugavu alinga kiryanda, muddugavu zigizigi. Kati alayhi salatu wassalam agamba nti omuntu yenna gwoyogeddeko ekigambo ekyo bwe kibanga ddala bwekyo bwe kikola ki? Bwe kityo bwe kiri nga bw'okyogeddeko, yagamba nti kwe kuyitibwa okugeya kw'oba omwogeddeko. Nti oli walugezigezi ze bw'abawo kimugamba yes yadde alulina, tokkirizibwa mwogerako watakola ki? Watali. Kubanga tosobola kimugamba, era bw'atuuka mutandika okukozesa amaaso, oli batandika okwetemyako emimwa. Allah atumanyi bulungi, kyeyagamba nti wairu likulli humazati lumaza. Allah atumanyi nti balabye nnyabo abageyesa abantu abakozesa emimwa gyabwe, bakozesa amaaso n'ebitundu byabwe, balabye okubonaabona kuli kwabo bageya abantu. Kitegeeza nti okugeya kuli haramu, kugaaniddwa. Era kitegeeza nti weegendereze oleme kwogera ku muntu ekintu kyonna kyokola ki? Ekintu nga watakola atya? Watali. Allahumma bwe kibanga kirungi ku ye era nga mwana wattu omwogerako nti aje omusajja bambi wakisa, nga taliiwo tewali mutono nti Allah musaasiri, Allah malire ebyetaago bye. Mu ngeri eyo tolina muki? Naye okumwogerako ekintu nga kimunyiiza nga mwana wattu kibi ku ye, kyegendereze era kola ki? Kyewale. Ate alayhi salatu wassalam kyava abagamba nti wa inkan naga nti ate yabagamba nti ate wa illam yakun fihi, ate bwe kibanga kyomwogeddeko takiri, mwana kyo kisoboka n'okyogera ku muntu nenga si kyali kyomwogeddeko, yagamba nti fakad bahattahu, awobeera omutemeredde. Senga oyogera ku muntu ekintu kyali ddala exactly kyali, oboera okoze otya? Ogeyezza. Ate senga omwogerako kyatali, kuba kumutemerera. Kitegeeza nti guli musango ogw'okubeera nti omwogeddeko watali, saate era naguno musango ogw'okumuwaayiriza. Kitegeeza ki? Kuuma lulimi, olujjeko abantu ebitiibwa by'abantu. Naye osanga abantu abawangalira basatu, mwana wattu nga bukyayi babunywera ku bannaabwe bagwerako bukyayi n'obuberenge, bamwekitako obuberenge. Kuyagula emberengeze bwe bagaaya, gundi oyo bwe bayiwayo, musajja oyo mubi nnyo ali bw'ati, bwe balya bali ku muntu bamutuddeko. Abala emboozi zaabwe olugendo lwabwe lugwera ku bantu, batambudde kuva wano paka Mbalala naye bagenza okutambula nga wallahi bali ku muntu. Bamala ono ne bakwata omulala, bamala ono ne bakwata omulala, batandika omu ku omu, subhanallah, ne bamusunsula ne bamuzza ebbali, ne bakwata omulala ne bamuzza ebbali. Abantu abo ogenda basasuza ki muganda wange? Abantu abo b'oyogerako, abantu abo owaayiriza, ogenda baddawa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So okugeya kuli haramu. Bwe tugenda mu Qur'an soto etiwa Hujurat aya 12, Allah yatugamba nti wala yaghtab ba'dukum
ba'da. Allah tugamba nti abange temugeyangananga muli basatu muli babiri omu kummwe tageya omulala. Allah kiganye wala wa hadha lam nahiya eyo lam Allah jakonsa nti wala temugeza. Allah ziyiza aganye wala yaghtab ba'dukum ba'da. Abange temukikola abange temugeyangana togeya munno otuuka nno mbakyala weewuunya bebageya kuba naabwe kwambala shaliye mu nga tajijja tomanyi oli wakagoya akamu tomanyi oli wakagatta akabwe kati subhanallah ebyo byokka bye babeerako n'abasajja nabo bwe batyo nga bageya bannaabwe. Ekyo Allah kiziyiza Allah kiganye. bw'oba wetegereza aya eyo Allah yagenda mu maaso n'agamba nti abange olw'okuba nti kino kibi Allah kyatugaana ate n'atulagayo ffe kye tusinga otwala nti kibi. Gucholabanga chikbolu kwe mutwazo gana nacho Allah chavata ate ekibi ekikisinga gwe maaso go mu kulaba kwo. Allah kyava tubuuza n'agamba nti ayuhibbu ahadukum omukumwe yandyegombye omukumwe yandyagadde ayakula lahma akhihi mayita okutuula ku nnyama ya muganda wafudde n'agirya. Wamma gwe kikusanyusa muganda wafudde ng'otandika kutuula kuye n'okola otya nnyinde eno omutwe guno kangusale nkole ki. Kati ekyolabanga kibeera mu kivumirira n'abakikola mubayita basezi bali basezi bali abantu kikula kibi mulabanga mu kivumirira. Kati nga bwe mukiyita nti kibi ate okugeya kwe kusinga obubi. Era omuntu atuula n'ageya munne afaanagana nga alya ennyama ye afaanagana nga atudde ku mulambo gwe n'akola atya n'atandika okugulya. Oba naakalya emeka oba gwe waakalya emeka wangi. Twalina omuwalimu omu naga nti abange tulina malayika mmeka 2 ne malayika ezo mwegendereza okuziwa emirimu. Naga nti musinge kuwa malayika ewandiika ebirungi. Gamba subhanallah ogifuule bizi alhamdulillah Allahu akbar jiwandi ulowooza ku Allah kwane bw'omulowooza ku Allah ekyo kirungi kyokoze bwe okusinga okufuula kubanga ziri 2 ngera Allah bw'atugamba soto etibwa surato Qaf. Allah yaganti wama yalfidhu min qawli wama yalfidhu. Muganda wange mpuliriza teriyo kigambo kyonna kyosetinga kyoteekateeka okubeera ng'ofulumya oba kyofulumya. Allah yagamba nti illa ladayhi raqib atid. Allah yaganti okujjako malayika bino omwalimu omulala tusomesa n'atugamba nti bino bitendo bya malayika ezo bitendo oba mirimu gyabwe. Malayika esooka Allah agitanaga nti raqib amakulu yuraqibuka ekulondoola mbega kuggwe mbega wodda wojja ekigere wedda wootuula weetuula ate gati lyekutuulirira eryekulondoola akoze eki alazeewa bwetyo. Era bawo obwambega baba bakumanyi bulungi bamanya woosuula bamanya wotero gula ku chai bamanya entambula zonna wagala toyagala abantu mu bantu babatendeka bwe batyo. Era nabo ne bagezaako kukola omulimu ogwo kale olumba yinza okubala obubi nenga bakola ki kati ate malayika zo tezisobola la wallah tezisobola. Ti Abdurahimu ku luno olina bwejerabidde era wodda weekola ki wodda wedda ekulaba wonna wooli. Kati ebigambo ebyo mulimu ebintu nga tusomako bisome naye nga bitulemera okukkiriza mu bwennyini bwabyo. Bannange malayika ntuufu weeziri era mpaji mu mpaji z'obuki z'obukkiriza yakumeka yakubiri. Naam antumina billahi wa malaikati okukkiriza Allah then ne baki ne malayika be. Omusiraamu akkiriza nti malayika ddala weeziri. Kati Allah ganti wama yalfidh toyina kigambo kyofulumya okujjako nga kikola ki mu suratu ki Allah mweyagambira nti kiraman katibin malayika ezo mpandiisi ya'lamuna ma taf'alun zimanyidde ddala bulungi byonna bye mukola. Bw'okola ewandiika ebirungi bwe kiba kirungi ng'ekiwandiika bwe kiba kirunoono era ekola ku ekyo ng'ekola ki ekiwandiika. Jukira tugenda kwasibwa ebitabo kunaku lw'enkomeero ensonga ky'omuddu agenda kwewuunya. Suratu eyitibwa Al-Kahf
Allah ganti wa wudi'a alkitab fatala almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna baddu bagenda kwogera bagamenti mali hadha alkitabi kitabo kya kikula kikino kitabo kikino kyendaba kuba Allah bwana amala buli omu kwasibwa nenkwasa nno yanjawulo fa amma man utiya kitabahu biyamini abonno besimye bo bagenda kwasibwa Allah gati enali webwa alikwasibwa ekitabo kye mukono ogwaki ogwaddyo saballahu teke muabu bi rahmati kulokusasira abaddu Allah nga kibakwasiza Allah gati fasawfa yuhasabu hisaban yasira era mudduwa zoyina okusaba ennyo Allah yeeyo Allahumma hasibuni hisaban yasira Allahumma hasibuni hisaban yasira Ibrahim ojikutte Allahumma hasibuni hisaban yasira kati eyo yemukoza ay Allah wange nkusaba ombale olubalanga lwangu kati abali kwasibwa ebitabo bya doka mu mukono gwabwe jaddyo kabonera akalaga nti abo nno bagenda kubalibwa oluki olulungi fasawfa yuhasabu hisaban yasira Allah ganti wa yanqalbu ila ahlihi masrura bebagenda okusembera ke y'abantu baabwe nga bonna bajjudde akamwenyu mwenyu nga bonna bajjudde essanyu litagambika example nyangu ebibuuzo by'abaana mwe bitera okukomawo na bino binatera okudda bye bakola naye bwe bakomawo buli omu alabanga results we zibadde nnungi mubalabanga basagambiza mubalabanga bajaganya nga taata nayise nakoze bulungi lwaki zatusinga nnungi naye mulooza watawaayo bagudde na mulaba yabajaganya nga yagudde yafunyeyo naye abana ekipapula kinaga nti addeeyo Allah gati wa amma man utiya kitabahu bishimali atali kwasibwa ekitabo kye mu mukono nga gwaki gwakono fasawfa yad'u thubura agenda kuba omulanga akabe wa yasra sa'ira gati nga zinsanze nga ndabye abalagati wa amma man utiya kitabahu wara dhahari nga kisehewa bakisa na mabega kamunera akalaga nti alabi mali hadha alkitab ndu byagamba sotu Israel amazema bazo tukwasa ngabe babakwasa kati buli omukati asome mu kitabo kye iqra kitabaka some kitabo kyo kikyo ye failo gyobadde olimu mu byonna byolisanga muto yakyogenda kuwakanya wabula kyogenda ogenda kwewunya bwewunya ogenti mali hadha alkitabi kitabo kya kikula kikino la yughadiru saghiratan wala kabira tekireseyo yadda akanyikuli bwe kati nekyo kye nali ndowooza nti nsaaga olina omuntu gwowageya nga wabyerabira nti wamugeya niye ogenda bisa nti ne Sulemaani gwe ninageya nono Zainabu naye mwali ne gundi mwali kati baganda bange tetugeya biri recorded mirimu gyaffe Allah agenda kugitwala bwe tunaaba tetwekomyeko mirimu abaddu bagenda gitwala abaddu bagenda kutwala emirimu gyaffe gye tukola tweyongerayo suratu etibwa suratu al-Isra aya 36 Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti wala taqfu ma laysa laka bihi ilm yaluga nti abange temwetantalanga okwogera n'okufulumya ekigambo kyonna ma laysa laka bihi ilm kyotalinaako ki irimu kyotalinaako kumanya kyotomanyi qila wa qala ebigambo agenda okutuuzaamu nti aha wabijjeewa naam niyo omuntu anyumya emboozi ng'alinga eyabaddewo nti ate munne byabadde bitya nti nanze baŋŋambye obusiraamu tebuyimira kuba ŋŋambye hatta nawulidde ne juisa muliga CBS ne bagamba nti erimu ng'okuba ne akapaati kabatubulira ebyamateeka naye ne bagamba nti obujulizi tebutwalibwa obwabaŋŋambye bunawulidde nga bagamba bwe bati tebutwalibwa kati ne mbusiraamu twewazibwa nnyo ebigambo bintu Allah byatamwa Allah akyawa kuffe qila wa qala nawulidde nga boogera era okusinziira nga bwe kiri era weewale nnyo weewale tomala googera buli kyosanze wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti tugenda kubuuzibwa amatu gano wagawulizaaki hatta n'okuwuliriza olugambo tekikkirizibwa we boogera olugambo toyinaawo budde nennaku zino mpulirayo programu eziri ku marediyo ne ku TV nga za lugambo
Ti owange olugambo luliwo olutambula. Ali ne batuula. Mama gundi oli wajangundu kuwe. Ne bafuna n'akadde akatuula we batudde nga bali ku lugambo. Naam. N'owuliriza okugeta kikkirizibwa kugeya oli naawe n'otuulawo wamma so tokkirizibwa olina okubagambako ti abange nedda temukola ki tetugeya tubireke kuba mutawaana munene maaso ga Allah budde nga butugoba sigaze eddakiika 6 sigadde nazibawadde. Naam kyengendo sembyayo kandabe eddakiika. Naam omwalimu bw'oba ogenze mu kyakye bayita Riyad as-Salihin ekya Imaamu Nawawi alayhi rahmatullah mwe muli omulyango guno gwe yagamba nti baabu tahrim al-ghiba wal-amru naga nti wal-amru bihifdhi al-lisan yaga nti omulyango ogulimu ogukulaga ogukulambikira okuziyiza okugeya wamu n'okuba nti tulagirwa bihifdhi al-lisan okuba nga tukuuma oluki olulimi lwaffe n'ennimi zaffe. Naye bw'amala oleeta aya ezo kyava tugamba nti abange ilam abange tugwana okukimanya ilam mukimanye annahu yambaghi likulli mukallafu kigwanira kikakata ku buli muntu yenna ayahfadha lisanahu okubeera nga akola ki akuuma olulimi lwe. Baganda bange kitukatako okukuuma ennimi zaffe. Yambaghi likulli mukallaf an yahfadha lisanahu okubanga akuuma okubanga afuga olulimi lwe. N'agamba nti an jami'il kalam eri ebigambo byonna kigwanidde kikakatako okubanga okuuma olulimi lwo an jami'il kalam eri ebigambo byonna. Yagamba nti illa okujjako kalaman dhaharat fihi almasraha okujjako ebigambo byokkirizibwa okwogera byo byomaze okwekenneenya n'okwetegereza nti tebiina mutawaana bigambo byakulongoosa bigambo birimu obulungi awo nno ogende nabyo mu maaso. N'agamba nti wamatastawa alkalam naye ebigambo gye bikoma okuba nga mwana wattu byenkanankana watarakahu fihi almasraa nga bw'oba olabye nga bw'olaba nti mu kubireka mulimu obulungi yagamba nti fasunnati al imsaaku anhu kitegeeza nti ekiri sunna ku byo kwe kuleera ng'okola ki obireka senga olaba nti bigenda kukuviiramu akabasa bigenda kukuviiramu mwana wattu omutawaana bigenda kukuleetera obuzibu asirise mwana wattu akusinga era yaba asingako obulungi. N'agamba nti li annahu olw'ensonga kadiyanjal alkalam almubaha ila haram olw'ensonga ebigambo byolabanga ebiri awo ebyokusaaga byolabanga jasi bitamwa butamwa biyinza okumaliriza nga bikufuukidde haram oba ebitamwa. N'agamba nti wadhalika nabwe ekyo kiriwo ekityo kathira fi l'adati wassalamati la ya'duruha shay olw'ensonga embeera ezirimu mwana wattu okubanga tuwona n'okuba nga mwana wattu tutaasa embeera zaffe kwe kubeera nga mwana wattu twegendereza tukuume ki tukuume ennimi zaffe tukuume ki ennimi zaffe. Naam hadith eno ndowooza yebeesembayo eva ku sahaba ayitibwa an abi Musa radiyallahu anhu qaala agamba abi Musa radiyallahu anhu yagamba nti qultu ya rasulallah yabuuza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam namugamba nti owange omubaka wa Allah ayi almuslimina afdal ayi almuslimina afdal owange omubaka wa Allah musiraamu kyasinga obusira asinga abasiraamu abalala obulungi fe tuli basiraamu alhamdulillah kyabbeeyi naye ani asingako musiraamu kyoyo asinga mwana wattu okubanga musiraamu mulungi. Qaala kyava agamba nti omusiraamu ddala asinga man salma almuslimuna min lisanihi wa yadihi yagamba nti yoyo abantu gwe bawona obubi obuva ku lulimi lwe n'emikono gye. Tokosezza abantu n'olulimi lwo. Abantu baawudde bannaabo badde bakolagana naye nga nnimi zaabwe yagenda eri munne n'amupokera ebigambo n'amukuba amagye amavundu sebe bagayita n'amukuba amagye amavundu nga tyogola baali ABCD bwati subhanallah oba abadde mu kampuni abadde alina akali musajja atuwa mukazi wattu agenda okuddayo nga bosi akyusira nti gwe nkugobye todda wano nti yekiki bosi avudde mu bbanga kumbe waliyo eyamutuuziza we yamutuuzizza n'amunnyonnyola nti oyo gwolaba ali bwati ne bwati
olaba okosezza abantu bwaba mukyala asobola ofuna mukyala munne n'amunnyonnyola ebigambo wakananga asibye egugwa agenzi bigambo byolaba bya bulabe ebigambo byolaba bya bulabe byakwegendereza kubanga bisobola okwawula ababadde bakolagana bitematema mu famire abantu babadde bali wamu bizinesi esobola okugwa bwe ba kampuni esobola okugwa lwa bigambo tobiyita byakusaaga kyaba nti baba tukulembera baalinanga okutya mu mitima gyabwe okubaako kye bafulumya nti kino kye nnaafulumya tekyawula ababadde abali awamu. Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam Allah yamutuma ne muganda wayitibwani Haruna alayhi salam bwamutuma naye bwe yatuuka ekiseera Nabiyullahi Musa n'avaawo ko ng'era omuntu bw'avaawo imaamu awo anayinza okuba alina safaari naga nti seekafaadi nkulekedde obwaki obwa imaamu ebbanga lyemmala nga sikola ki nga siriiwo kati bw'atyo Nabiyullahi Musa alekera obuvunaanyizibwa mutoowe nti abantu bano babeeremu tebava ku mulamwa gw'okusinza Allah balabirire. Nabiyullahi Musa n'agenda mu safaari gye yagendamu agenda okudda asisinkana abantu baawukanyemu kubanga bwe yagenda fa adallahum Samiri yakola atya yababuzaabuza n'abaleetera simanya akayana n'ebirala nga bw'oba obisomako mu sura eyitibwa Taaha ojja bisinkana. Naye kyensinga okwagala bwe yakomawo yakwata omutwe gwa muganda we n'ekirevu kye kyamugamba Haruna n'alaajana n'amugamba nti yabna ummi wange gwe mwana wa nnyabo omwana wa maama wange la ta'khudhu bilihiyati wala bira'si omutwe gwange guleke n'ekirevu kyange kireke ng'amunenya kibwamugamba maama n'akakyekyakuganye okubeera ng'ogoberera ebiragiro byange bye ddagambye bantu lwaki babo balese ne babeera nga bava ku mulamwa n'amugamba nti munnange inni khashitu natidde nafunye okutya inni khashitu natidde antakura farrakta baina bani Israila okwogera ebigambo ebigenda okuwawuzamu ebigenda okutematemamu abaana ba Israila ate nga babadde bali wamu bali ku mulamwa gw'okusinza Allah natidde nenkulinda okomewo batukole tutya tubeere nga twewunaganya tusalire wamu amagezi kyekyamulemesa musajja wattu naye nga yeyanga nti kiki kyekyaggaani kitegeeza nti ebigambo bino byakwegendereza kikyogenda okwogera ajo omulabe musajja mukulu amaze ebbanga ku kitundu nga tonnaba kubaako ky'omwokonjera webuze kyekigenda okuvaamu. Naam twala Kyagulanyi Konzize esanze Seekafaadi n'aja oyo bali wamu baagalana katotukogamba ono kigambo ofumiintiza lwati kyekigenda okuvaamu bange emeka abantu be bamaze kampuni omuntu agijjamu luvannyuma n'atandika okutambuza ebigambo kampuni n'egwa ebadde emaze emyaka 20 n'atabula ababadde bakoledde ekiseera kati ate naffe Allah n'atulabula fe abaleeterwa ebigambo tuyimire tutya bakuleetedde olugambo bakuleetedde amawulire gonna Allah yagamba nti injaakum fasiqu binaba'i fatabayyanu Allah ati ate mmwe be baleetedde amawulire please musooke mukole research mukole eki Katonda nti naye ddala mulowoleze bulungi mukkirize omusomo ogwo tujja gutandikirako wiiki ejja insha Allahu taala ayaziine. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu
Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu kullal khair. Nabagambe oluvannyuma lw'okwaziina obudde obusigadde tubukozese okubaako kye tuyizeemu oba oli awo biidhinillah. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Naam, mukadde waffe agamba nti malayika abawandiika ebibi n'ebirungi betwogeddeko, senga omuntu abeera akoze ekibi oluvannyuma ne yeenenya, abaffe kisigalawo mu kitabo oba kivaawo? Allah subhanahu wa ta'ala mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam yatugamba nti ataibu min adhambi kaman la dhamba la, yatugamba nti omuntu eyeenenya ng'avudde ku zambi n'alireka addayo n'afaanana nga takola ki, atalikolangako. Allah subhanahu wa ta'ala enkola ye bw'aba akusonyiye tekyetaagisa kubeera nti ate olirekawo ate alirabe, la, Allah bw'aba akusonyiye ddala aba akoze atya, aba akusonyiye. Era waliwo hadithi endala omwanadamu agenda kutuuka mu maaso ga Allah akwasibwe ekitabo kye ng'alina amazambi ge yeemanyiko ge yakola, akebere nga takola ki, nga tagalaba gati ezambi ng'abadde alisuubira okuba nti lya mweriri, naye Allah subhanahu wa ta'ala muddu bw'anaaba yeebuuza Allah mugambe nti walikola naye ate n'okola ki, ne weenenya. Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga likusonyiwa, eryo nebeera nga lyakola ki, nga lyavaawo. So tewali kubeera nti ezambi lyo lijja kubanga lisigalawo, abanga okwenenya kyekisinga era kya bbeeyi. Naam, bibaggwako nga nze mbuuza, kale ani aleeta kyayizeemu? Kubanga temunaleeta tutandise na kibuuzo. Alaikum salaam wa rahmatullah. Naam, omuntu olina okufuga olulimi lwo olw'ensonga senga oba tolufuze mu butuufu osobola okutabula abantu abadde abameka, ababiri. Aye n'ekirala naddala ku bakyala ate baani badde beegendereza nnyo ebigambo ebibaleetebwa. Naffe bibaleetera ebigambo tulowoolezeeko abantu obuki obulungi. Bagamba nti gundi agambye bwoti wootobadde, sooka omugaanireko, kitegedde, mugaanireko. Waliwo enjega we baakwatira abantu, waliwo omwalimu waffe tutambule ne mu ddaluso ezo zentera obbagamba wuwa mu byo, neewedde twali naye baamukwatamuko drone yagenda waabwe Nakasiki ne bamukwata ne bamutwala. Kati waliwo bwe nali nabo ne mbaga nti oyo baamukutte naye mumanyi oyo mugaana talina kyamanyi. Oli n'agamba omanyi tomanya tobe, ne mbaga nti waliwo gwokola ki, waliwo gwogaanira nti nedda. Omusiraamu bw'otyo bw'oteekwa okuba ku musiraamu munno, kubanga nti nedda tekisoboka. Teekawo ekisonyiyisa. Ne bwe bakuleetedde mawulire ku mukyala ogamba nedda, oba oli awo mwalabye bubi. Gwe bazze bagambye nti mukyalawo tumulabye n'omusajja omulala, sooka ogambe nti alabika mwannyina, alabika mukwano gwe, alabika. Teekawo ne togamba nti ekiki ani, kubanga gwe abasajja bonna wabaahudde ddi. Oli abalabye yabategedde ddi bonna bannyina ne baggwayo. So obusiraamu butugamba okulowooleza obulungi olw'okwewala okugjawo mwana wattu, kubanga tuyinza okutabula abaki, abantu ababadde awamu. So kikulu nnyo kuuma ennimi zaffe, twegendereze biki bye tukola ki, bye tugenda okubeera nga tubyogeza. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Jazakallahu khairan. Songa nkulu okwewala okuvuganya ani, imaamu. Kubanga tulabye hadithi Abdurrahim obadde ndowooza ofulumye ne Sekafadi temubaddeewo, naye hadithi gye tulabye etandise alayhi salatu wassalamu ng'atugamba nti omu ku mmwe tatya okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala addira omuki, omutwe gwagufuule ng'omutwe gw'eki, gw'eŋŋamiya, olw'okubeera nti asooka imaamu osula omuki, omutwe gwe. So kyeza kyakwegendereza. Bwe gubanga mutwe ate abantu bavuganya nnyo, oluusi omu n'asooka naki ne imaamu, ekyo tubeere nga mwana wattu tukyegendereza, twegendereze tubeere bakkakkamu mu kugoberera imaamu.
wallahu a'lam. Naam. Alaykum assalam wa rahmatullah. Dua oli Abi Hurairah radiyallahu anhu ogenda jikwata. Otuwa magezi tujiddemu tutya. Kale sijja gana. Allahumma hasibuni hisaban yasira. Allahumma hasibuni hisaban yasira. Allahumma hasibuni hisaban yasira. Ibrahim katojikutte. Aha. Yasira. Fuba nnyo gikozesa ojja gikwata. Allahumma hasibuni hisaban yasira. Allahumma hasibuni hisaban yasira. Naam. Allahumma hasibuni kitegeeza nti ai Allah wange nkusaba ombale olubala hisaban yasira, olubala nga luki, olubala nga lwangu, nga bwe tukirabye nti Allah subhanahu wa ta'ala ng'agambye nti fa amma man utiya kitabahu biyamini, yenna alikwasibwa ekitabo kye mukono ogwaki, ogwa ddyo, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, oyo no yagenda okukola ki, okubalibwa olubalibwa oluki, olwangu. So yedduwa eyo. Naam. Dakiika nina 5. Ani omulala? Masha Allah. Kikulu nnyo obutebenkevu mu ssala, al-khushu' fi ssala. Abamanyi batukubiriza oba batugamba nti al-khushu' fi ssala huwa ruhu as-sala. Batugamba nti buli kintu kyonna kirina omutima, naye omutima gw'essala bwe butebenkevu. Obutebenkevu gwe muki? Bwe mutima gw'essala. Kati fuba nnyo tebaga nti mugjeeko amasimu, naye olina omulaba ng'agiremezzaako, omwana agiteeka mwana wattu mu vibration, era kaseeza tugenda kutebenkera we bagikuba egenda kuwumira muki, mu nsawo ugikuba, era ogenda olaba omuntu ng'atambuza omukono, si mukono gwokka bwe guba gutambudde, omutima gwe gusooka, kyeza guvudde ku ssala. Baga nti mugjeeko essimu, kale giteekere ddala mu silent. Ndowooza birina enjawulo. Silent ne vibration tebirina njawulo. Birina silent, kyeza temugenda kuvaamu yadde akatini bweka tojja kuwulira. Kale giteeke eyo. Naye omuntu era agugubira n'agaana. So tujjewo byonna. N'osaasira ate abasaalira ewaka ebimu ku nsobi ze batera okukola, asaala nga TV kweri. Oba omulala n'ageeta imaani agisaala TV emuli mu maaso awo n'ajjamu ddoboozi, ebifaananyi bwe bitambula. Ddala obutebenkevu buno bugenda kuvaawa. Gijjeeko lumu osaale ng'okoze otya, ng'otebenkedde, okusinga okugirekako eno bw'osaala, eno bwe bitambula si birungi. Funa ekifo nga kiki, mwana wattu w'osaalira oteekwa okubanga ddala ogenda funa obutebenkevu. Lese bulungi obutebenkevu bwetaagisa. Hatta era olaba kyeba nti batugala nnyo n'okwambala amasaati agaliko ennyo ebigambo gawandiikiddwako. Kati oyambadde essaati eriko Ronaldo omwagala nnyo, kati gw'oyimiridde mu maaso munnaakulya emabega, ogenda kutwala obwongo bwe agisome. Ensonga tolaba era si imaani okubeera nti obadde osaala ssente ne zigwawo oba kali ne zikola ki, ne zigwa. Si kituufu, kigaanibwa. Naam, obadde oli musola Allahu akbar okutamya bwoti ebirijjo ne gigwawo, ono akuliraanye musajja wattu ayinza okuba talina yadde ebbiri ez'okulya ekikomaano. Kati ebwongo butandika otambula, oba musabe nga tumaze swala. Naam, ne bweba kaadi nga yeguddewo nga ya mulimu, kaadi naye etwala obwongo. Era ensonga kyolaba nti nabino bye tutera okukola si bituufu. Tugaanibwa okuyita omusaaze yenna mu maaso, kigaanibwa. Then ne tugaanibwa naffe bino bye tukola. Oli najjako enkofiira ye n'agisuulaawo, oba najjayo akasimu, oli najjayo kapeeni nga kano n'akateekaawo, kuzannyira munno mu maaso mu ssala. Kyaba nti emizikiti egisinga ndowooza wano wesinaba kiraba, emizikiti egisinga gifunye eki, zifunye mwana wattu sitira ddala. Obubaawo kalina kuba kabaawo nga kasitufumu, si buli kimu kikolanga sitira. Oba simu yo gwe n'ogiteekaawo, essimu gyaleeta obuzibu. Oli ayinza oggyegomba n'ayagala akole ki,
agitwale aginyakule. So obutebenkevu mu ssala abange kikulu nnyo, tuwewale byonna ebigenda otujjako obutebenkevu. Semba Abdurrahim tusaale. Alaikum salaam wa rahmatullah. Ekikulu munzijukiza ku kituuti lwenkomawo lwe mujjukira ebibuuzo bye twaleka. Songa ennamba yange ogirina, Seeka Fadi agirina, Aja agirina, naye oba nammwe mwerabira simanyi. Ojjukidde kati ate yaagi teyaliiwo, kwolwo teyaliiwo. Naye ensonga eyo era ngirese insha Allah munzijukize. Njagala nsooke kisomako eri abo walimu bange ndyoke nkiddemu insha Allahu taala. Kale ndowooza byebyo tujja kubanga tukomaawo. Nsaba Allah tabaraka wa taala atugase n'ebigambo ebyo, atusonyiwe ensobi zitugwamu nga abatonde. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح